Webale nnyo omusasi waffe Eric Sebalamo ebyonga tubitadde ku bbali omwaka gwali gwa 2019 Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi owookubiri yasinzira mitundu eby'ekitovu n'asaba nti ekibuga eky'e Masaka kiweebwe ekibuga. Bwekityo nno weetuukidde olunaku olwaleero nga kakati ate ebibangirizi ebyali mu Masaka bitandise okubanga bijjibwa ku bannannyini byo bitandise kukaayanirwa so nga n'ebizimbe buli lukya byongera okumeruka. Omusasi waffe ow'e Masaka alondedde ensonga eno katuwe emboozi. Ekibuga Ssaabasajja Kabaka kye yasaba kifuuse kya kukaayanirwa nga buli kibangirizi ekirimu kitwalibwa n'ekiggyibwa ku bannyini kyo. Kabaka yasinzira kitovu mu 2019 n'alambika nti ebifo ebirala oba biweereddwa entegeka y'ebibuga lwaki Masaka taweebwa mwagaanya ogwo. Twewuunya nnyo okulaba ng'ekibuga kyaffe Masaka ekibuga kyaffe Masaka ekirina ebisaanyizo byonna tekyalagibwa mu nteekateeka. Omwaka mulamba ng'ekibuga kiddukanya emirimu okuva ku nkola y'ekiseera okudda ku nkola y'ekibuga ekijjuvu era bingi bikyuse mu nzirukanya y'emirimu. Masaka ng'omulengerera waggulu ebizimbe bisitulwa buli kiseera okuva wali mu mutima gw'okugaziwa okuva ku bizimbe ebikadde bye tumanyi. Amakubo gatandise okukolebwa mu ngeri ekibuga gye kyandifaananyeemu era gakyakolebwa ng'abatambuza ebigere balina we bayita okwawukana ku b'emmotoka. Masaka mu by'obulamu erimu eddwaliro eddene erya Masaka Regional Referral nga likyagaziyizibwa okutuuka n'obungi bw'abantu abamulimu. Mu banokoddwayo okuba n'ebifo bye batutte mu kibuga Masaka ye mubaka wa Nnyendo Mukongwe Mathias Mpuuga Nsamba eyasookera ku kyalo Masaka Municipality era nga yakulira oludda oluvuganya gavumenti mu lukiiko olukulu olw'eggwanga byasambaze. Tuli mu kuzimba kibuga ne buli wali ka green space kaasalibwamu ebyapa. Obugagga bw'ekibuga meeya ategeeza abuuzizza abakulembeze b'ekibuga batuwe as register mu obugagga asset register y'ekibuga tewali agijjayo eyeetolwa tadda ganti bannange mumpe ku register omuli obugagga bw'ekibuga buli gwabuza mugamba meya kanzije kanjireete bakyatereeza mpapula tadda. Ekifo ekibadde ekya Transit Park Yard abantu mwe babadde baddukira basseewo emidaala bakole nga bakava mu muggalo babagobyewo gye biggweredde ng'abali emabega w'okugobwa kw'abantu ate bataddewo sseŋŋenge ne babaako obuyumba bwe batandika okuzimbamu ekireese enkaayana. Ekibangirizi kino kiri kikijja bwemi nga kiriko yiika 3 era abenji ya Paul Yimbazi bagamba waabwe naye Masaka Municipality yakola olukujjukujju n'ekiwa omuntu omulala ne bagiropa mu 23 ne bagisinga. Bwebanga bagamba nti kanso ya kanso njagala kanso eve ennyonnyole lwaki ya compensatinga Luyimbazi mu 2021 lwaki ya mucompensatinga bwe yasona wali ettaka bo balooza tetuli basiru tetwasoma twali baana bato naye kati documents zonna tuzirina era muzeeyi kanso ya mucompensatinga milioni 12. Katoddeus Luyimbazi agamba ettaka lino kuviira ddala mu myaka gya 1996 nga bazadde be baliriko era tebagenda kukkiriza kufutyankibwa. Ettaka lino lya muzeeyi wange gwayita Paulo Luyimbazi the late yafa mu 2003. Ettaka lino yalifuna mu 1996. Ettaka lino era okuva olwabadde ajja alisasulira obusuulu n'abeera n'ettaka lino mpaka 1972 bajja obusuulu byonna documents tuzirina. N'abagobeddwa mu kifo kino abaatuse kimu Masaka City Association nga bataddewo emidaala bagamba bayise mu mbuga z'amateeka tebagenda kunafuwa. Era amawulire ge tulina gagamba nti mwami bamwine yeyaguzizza Lwasa bafu yatuyimirizanga ffe abantu kati ate oluvannyuma ayitulawo mwami Lwasa yasooka n'ateekawo tenti wikisinga 2 tenti ye kati yasazeewo poloti yatwagala okuvaayo okubuuza mwami bamwine okolera ani. Lwasa va mu mivyo gy'ettaka eryo. Ettaka eryo lya kanso, ettaka eryo lya bannamasaka ate nga tujja kukolerawo. Meya wa Masaka Municipality Florence Namayanja tetusobodde kuwumbawumba nsonga ya kukaayanira bibangirizi mu kibuga Kabaka kye yalagira kibeere era tumutuuseeko n'atangaza ku ngeri gye bakuttemu enkola y'emirimu. Bwe twagamba abantu nti mutereze wano mukuumewo
tewaliwo condition ndala. Masaka bwatyo bwali tusuubira wanaabaawo okutegeeragana nga tewali anyigirizibwa nga tutambuza omwaka ogwokubiri ng'afuuliddwa ekibuga. Bikusakiddwa Mukisa Ronald, Crosso TV, Omunnyo.